omwana ali munnamunkanga amazina ffe bwe twali ekisubi abaana b'eggayaza abawala nga batweyunira bannange bwe kiri naye tetwagenderako mu ebyo ebintu tebyaliyo abaana nga babaleeta mu baasi bayambalanga engoye zaabwe era ng'abaana amazina bikino weyazika akasuuti ku munaayi n'akasuuti ne mugenda wali dansi bwe byali mu mbeera za bulijjo simanyi kiri mu masomero kati abaana ne bagenda ne baleeta emmotoka esinga okuba ez'ebbeeyi nti bagenda kuzina amazina n'abaana bannaabwe omwana n'ajjira mu nnamunkanga abaana mubakola ekyejo omuganda agamba nti omwana bw'otamukaabya mu buto akukaabya mu bukadde bajjajjaffe omwana omuteeka otya mu nnamunkanga nti bino byakwejjala byesimanya biki n'emmotoka ezisinga okuba ez'ebbeeyi emmotoka egula akawumbi kalamba n'amupankiza kitaawe nnamunkanga ate n'amupankiza ne oba ya kitaawe emmotoka yakawumbi kalamba nti agenda kuzina mazina ne mwana munne kiki kye mugezaako okukola abo abaana tebajja kubaamu kanigguusa bwe kiri era mmwe abali wano abeesobola timukola baana bammwe ekyejo nze nkibagamba bulijjo bw'oba olina ssente mmeka omwana muwe budget ow'ekitiibwa Mutaasa Kafeero abaana balina kusomera ku budget nti nkuwadde emitwalo 3 gy'ogenda okulya wiiki bwe ziba ziweddewo akubuulire lwaki zaaweddewo si balimba akubuulire lwaki zaaweddewo omwana ng'ajja akima kapyatayo ow'ekitiibwa oyo alina kapyata kumpi etemya n'okutemya eriiso eringa etemya eti omwana ogimuwa otya nti gy'aba atwala ku mazina lwaki bwe nali nsoma e Makerere nabeeranga ne mukulu wange ng'amamotoka agalina kati wabangayo abaana baleeta emmotoka e Makerere bajja bavuga genda n'okangakanga abawala eyo ng'ovuga emmotoka nange ne mugamba njagala mmotoka n'aŋŋamba sijja kukuwa mmotoka okutuusa ng'omaze e Makerere ng'omaze ne LDC ne munyiigira nnyo mukulu wange tanjagaliza birungi lwaki annyima emmotoka gundi yaleese emmotoka naye gundi yaleese emmotoka oyo omulenzi aleese emmotoka nze musinga n'okugolola essaati kale teebereza singa nze mbadde mu mmotoka naye nga birimu makulu ki kugenda kulonda bawala eri mu gundi era bonna abo abaaleetanga emmotoka tebalina bwe bali nze mundabe gwe bamma emmotoka era mukulu wange mwekola era nenkiyiga mwekola era nange nenkiyiga nkola yange eri kyeyetiitibya abaana okutuuka abo abeeyita ba musiga nsimbi ani yabagamba nti ebyamaguzi biva mu ntobazi mukka nti bw'okola obutebe obw'amasanda bufuluma ng'oli mu lutobazi tuvumirira enkola eyo n'abalala bonna abeesenza mu ntobazi bazimbamu amayumba bazimbamu amaduuka olumu minisita Kahindo Tafiire yabuuza nti abo abasenga mu ntobazi baafuuse bikere kiki ekibasenza mu ntobazi temwamuwulira era mulaba n'amataba e Kenya gaakatta abantu 205 mbadde njogera n'embuubi ow'ekitiibwa Mbowa wuuyo n'aŋŋamba amazzi mu Kiyindi gatandise okuyingira amayumba g'abantu ku mwalo we twogerera yabadde ava e Buvuma ng'ajja eno yasanze amazzi gayingidde mu nnyumba z'abantu ekimu ku kireeta ekyo kubanga entobazi zisengeddwamu tuziyiyeemu ettaka kati amazzi agandigenze mu ttaka ne gakkeeyo wansi galina okunoonya we gagenda manya amazzi tosobola gazibira kkubo kati gonna gaggweera mu nnyanja mujjuzo awo nno bannange twegendereze obutonde bw'ensi tusimbe emiti twewale okusenga mu ntobazi waliwo ebyetago bya bannayuganda era nakyo nakimugamba abasinga okuwa omusolo ebyetaago ebyo ne bitasoosowazibwa okugeza enguudo
amalwaliro, amasomero. Oweekitiibwa Sipiika, disitulikiti ezisinga okuwa omusolo mu Uganda ziri 3: Kampala, Wakiso ne Mukono. Ndowooza ne Masaka egoberera awo kumpi awo. Okusinziira ku bibalo ebya URA byennyini, naye enguudo ezisinga okuba embi mu Uganda yonna ziri Kampala, ziri Wakiso, ziri Mukono. Nze ekyo kyannema okutegeera. Ntambuddeko, nagenda e Karamojja, mbadde e Bunyoro, mbadde Mwankole, mbadde wa yonna enguudo kawerette. Awamu ovuga n'omala essaawa ennamba tonalaba mmotoka wadde n'emu. Essaawa ewera nga tolabye wadde emmotoka n'emu. Oluguudo kawerette. N'olyoka ojja wano e Nakawuka. Ebyo bye bireeta emberebezi ne biremesa abantu okuwa omusolo. Ndaba wano omuzzukulu wa Kisoro Oweekitiibwa Gasita Lule akola emigaati wali n'eŋŋaano. Okkuba erigenda ewe tebalikubanga koolaasi. Naye omusolo gwawa wali Nalukolongo okukkirira ewuwe nayiseewo awo. N'ate nga nagenda kumulaba naye nga asiisobola enfuufu yandindwalizaawo. Omusajja afumbye emigaati n'agimala mu seppiki. Naye naawe omusolo tebamukolera koolaasi. Bwe mba njagala amata, ente egampa sigiwa omuddo n'amazzi n'okulaba nti njirabirira bulungi. Bwe ziba ssente ziva Kampala ne Wakiso ne Mukono oba ngambye ne Masaka, lwaki bwe mba nva Masaka? Nze bwe mba ŋŋenda ewaffe Kasanje, Gombola, Saabawaali, Bukoto, Buddu, nkwata ekkuba erigenda ekyotera okutuuka ewaffe okuva e Masaka mayiro ziri 10. Emmotoka etambula edda bw'eti yeewala ntaana. Mumanyi ssente ziveeyo e Buddu mpitirivu. Lwaki ente etuwa amata nga tamata tugaagala tetugiwa muddo? Oyinza otya? Sigamba nti ab'ebbali tebasaana nguudo za koolaasi. Si kye ŋŋamba n'akatono. Buli muntu yenna asaanidde okutambula obulungi. Naye ekyamazima singa okola oluguudo okuva e Nateete ogenda e Nakawuka n'okutuuka e Kasanje, ssente mmeka gavumenti z'eyinza okufuna? Ssente mmeka? Bw'ogenda erudda eno Olwekira n'ogenda eyo munda eyo nayo emirimu egikolebwa eyo miyitirivu, gavumenti efunamu ssente zitayogerekeka obungi. Enguudo zonna ntaana. Nayise mu industry area nabadde ŋŋenda kukubagiza ab'amaka g'Oweekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma, mutabani we Paulo Kavuma yafiirwa omukyala. Mbadde ntudde okuyita mu industry area, natidde n'okutya. Bw'oyita ku luguudo Oweekitiibwa Kaddu Kiberu alinako ekkolero erya Lanja awo, n'Oweekitiibwa Mandela mumumanyi alinako gundi mirimu gy'amaanyi giteekuba givaamu ssente mpitirivu n'amakolero tosobola kuyitawo. Naye ekyomukisa Kabaka yampa emmotoka egatta, bakuyita kugatta, ne bayimirira ne bagatta emipiira ne giryoka gitinda, entaana ziri ne tulyoka tuyitawo. Wano mu industry area tosobola kukola koolaasi. Kakati abantu bwe balaba ebintu ebyo nga bagaana okuwa omusolo, amagezi bano aba gavumenti era URA erimu n'abakozi abatamanyi bulungi bye bakola. Bwe kiri nga tebalina bukugu. Lwaki balonda abatalina bukugu? Kati ekivaamu ezo zenkaayana ezitaggwa. Ate omusolo bwe gutawebwa ffenna tukosebwa. Na bino bye tugamba binaakolebwa bitya nga omusolo teguweebwa? Awo nno abasuubizi mbakubiriza baleme kuggwamu ssuubi, kubanga bwe baggala amaduuka nze natya. Oba tubadde n'obuzibu ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa ate olwo banaggalawo amaduuka. Bwe baggalawo amaduuka abantu bannya abakosebwa, aba boodabooda tebatwala basaabaze, abafumba emmere. Mumanyi abaana abafumba emmere mu kibuga obungi bwabwe? Kati amaduuka bwe gaggalwa abaana bonna abo bafumba emmere, ssente mpitirivu ze tufiirwa. Naye abasuubuzi bakubiriza muwandiise bizinesi mu mateeka.
temukola nkola eyo bizinesi simpandiise mugende mu bannamateeka bababuulire bawandika bizinesi mukozese abakugu mu kkuuma ebitabo Kawaase Sejjaaka Kawaase babala ebitabo tosobola kukola bizinesi nga esusa obukadde 100 tolinamu bazi wa bitabo n'otuulaawo olunaku lwamu n'okwata kapeeni wasoma byafaayo nze nakolako mu kikuubo mbimanyi osanga omusajja yeggalidde awantu naye kapeeni awandiika obuntuntu buli ngano eyafulumye n'atonyeza akantu mulina okufunayo ababazi b'ebitabo ne baba balira ebitabo ojja kutwala akasente naye ate kajja okukuzaalira ssente endala era bw'otabawandiika bitabo ab'omusolo bo bagamba nti wakoze akawumbi kalamba oli yaŋŋambye bambaza akawumbi nemmera n'olutiko n'okukalaba sikalabangako ne mugamba ebitabo byo biriwa era abasuubuzi beebuuza entakera ku bakugu abamanyi ensonga z'emisolo ate abasuubuzi bagenda okukozesa emitimbagano ebyomutimbagano kibasibira tebigenda kudda mabega byajja tebikyaddayo yensi bwetambula tegukyaddayo oteekwa okumanya omutimbagano bw'oba tosobola gwe guyiga funa abagumanya abavubuka bano bonna abankobazambogo omutimbagano bakafulu abankobazambogo wano waliwo abasuubuzi ab'amaanyi owekitiibwa Gasita Lulewe kaleega bica mungi nnyo mu Uganda abantu bagwaŋŋana mu bulago abalala beevuma simanyi kuvuma bwe kuyinza kukuwangulira buwagizi bwe mba sikkaanya n'owekitiibwa Kawaase ne muvuma ettaayi eno gyayambadde neeva mu bulago mbuusabuusa era okuggyako akaseera ako w'omuvumira oluusi bavuma nga bisesa abantu bayinza okuseka naye emirundi egisinga abantu basunga oyo avuma ayogera ebitajja amansi entungo oyo gwe basunga naye wano mu kusooka bayinza okuseka oyinza n'okuseka n'olowooza nti bakuwagidde amagezi gempa bannabyabufuzi bawuliziganye bateesaganye basiŋŋanemu ekitiibwa ekyo kikwata ku bali mu ludda oluvuganya nga boogeraganya n'abali mu gavumenti naye mu budde bwe bumu kikwatagana n'abo abali mu ludda oluvuganya bokka na bokka n'abali mu gavumenti bokka na bokka kuba yonna yonnayo enkaayana gye ziri basiŋŋanemu ekitiibwa obwetoowaze kintu kikulu bw'oba oyagala okutegeera obwetoowaze omugaso gwabwo wuliriza oluyimba lwa Minisita Kisemakula olupya baluyita nti emirembe engalo Kabaka teyamusiima muwulirize oluyimba olwo fenna abali wano tetuli ba kitiibwa fenna tusaana odduwuliriza bw'obeera omwetoowaze ojja kufuna bulungi amakulu g'oluyimba olwo naye na buli munnabyabufuzi alwetaaga nammwe basenkulu mulwetaaga mwe mulowooza mwe musoose okukulembera ebitongole bya Kabaka waliwo wano omuweereza wa Kabaka yagenda n'atabukira minisita n'amugamba si gw'osoose ne bwe mbasinze nsoose naye mba mukamaawo naye nasoma n'akatabo ka Bill Clinton nga waliwo omusajja bamuyita George ng'alima bimuli mu White House abapulezidenti nga bameka yabalimira ebimuli bapulezidenti bajja ne bagenda kyeyali agezaako ga n'oyo George muwe ekitiibwa kye awo nno obubaka buno eri bannabyabufuzi okuwuliziganya okuteeseganya okusiŋŋanamu ekitiibwa wakati w'abali mu gavumenti n'abagivuganya ate n'abo mu biwayi byabwe buli kimu abavubuka baliwo bangi wano
mbawa amagezi mwettanire omutimbagano guliko emigaso mingi. Omutimbagano guyinza okukuganyula oba guyinza okukunnyika, gw'olina okusalawo. Gw'osalawo kati abantu bangi bayimiriddewo ku mutimbagano, batunda ebintu, abamu basomeddeko emisomo, bakola ebintu bingi, bayize ebintu bingi ebiri mu nsi. Abalala bali ku byabuwemu, oba kuvuma oba kukola kutya. Mwalaba omuvubuka oyo yali avoola Ssaabasajja Kabaka ne tumunyweza. N'abalala beegendereze, tujja kubanyweza. Otunulira omulenzi ng'oyo mwana muto, omutunuulira n'omusaasira n'omusaasira. Waliwo eyampeereza bubaka, tukusaasira, nze mayiga ow'omutima, onsaasirako. Namugambye saasira bali, Yesu baali bamukomerere yagamba atya? Basonyiwe kubanga, namugambye bali bw'oba osaasira, bw'oba osabira, sinze abo aboogera bino biri. Mulaba epaayi teteredde bulungi. Amda shida. Omutimbagano abavubuka mugweyambise bulungi, ndowooza muntegedde. Naye nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Abamu bamazeeyo emyaka 3, abalala bagisusseeko, batugamba nti babalanga butujju. Obujulizi obubaluma ku butujju babuleete. Nze bandabikiranga ab'ebyobufuzi babate. Era enteekateeka zonna ezisobola okuyimbula abali mu makomero olw'ebyobufuzi nziwagira. Ssaawa Oweekitiibwa Sipiika nga mmaliriza, njagala kugumya Obuganda nti ebitusoomooza tubirina, naye obumalirivu bwe tulina okuzza Buganda ku ntikko tebusalikangako n'akatono. Era obubonero bwonna wano nfunzizza ensonga nga 15 bulaga nti tutambula tugenda mu maaso. Kabaka bw'atabeerawo mu nsi ekitusoomooza nnyo, naye mulimu gwaffe ffenna abali wano n'abali ebweru okulaba nti emirimu gy'Obwakabaka gisigala gitambula. Kabaka atusange tuwoze olutabaalo. Tetwagala kubanga ono gwe baawa ebikozesebwa. Temukama wange watuwa ebikozesebwa n'ovaawo n'ogenda. Ne tugamba tetweteekera katukulinde. Oyinza okujja n'obitubanja. Olugero mulumanyi mu Bayibuli bagiyita talanta, naye ndowooza baali bagamba bikozesebwa. Oli yagaba entandikwa ya migigi 3, ate ye n'atambula n'agenda nannyini talanta, nannyini ntandikwa capital. Bwe yadda n'asanga ono omujagujagu ng'ebikozesebwa bizaazizza, yamugamba mbeera ku lusegere. N'addirira n'amugamba naawe sembera kumpi. Oli atalina kyeyakozesa mu bikozesebwa bamugamba fuluma ebweru, temumuwa na nnyama. Kakati tukole ebisoomooza weebiri, naye tukole Obwakabaka butambule. Ssaabasajja Kabaka bw'anadda nga tuwoza olutabaalo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Siika bampadde n'ebirabo. Bannaffe tubeebaza.